Aya basi olunaku olwaliro wegiweze emyaka 5 bukyanga Moses Radio alangira nga avudde mbulamu bw'enseno. Moses Radio yafiira ku ddwaliro bayita Case Clinic wali e Kampala zaali nga lumu February mwaka 2018 oluvannyuma lw'omusaayi okwekwata mbwongo nga kino kyaviibwa ku bawunsa gwe bamuyitanga Godfrey Troy Wamala baali mu bbala gye bayita Diba side z'entebe eyo. Wamala bagamba yasibibwa emyaka 14 olw'okutta radio obutanwa. Olunaku olwaleero nga tujjukira Moses Radio olunaku lwe yafa bingi nnyo bibasodde okuba ate nga bakola abayimbi bamwogeddeko ensonga nnyingi nnyo zibasodde okuba ate boogera ku Moses Radio naddala abayimbi bannabitone ab'enjawulo ne bagamba tumisinga omusajja ono era music industry bwe gabeera nga amagulu gaali asatu oba oli awo okwasigalawo amagulu gaba gaali ana wasigalawo amagulu nga asatu mu mbeera eyo nga bwetambudde. Era bayimbi bangi nnyo tuze tubakuwako Wizo Manizo yamwogerako Camillion namwogerako nono mukulu Pallaso asobodde okuba ate nga avuddeyo kumwogerako wadde nga bingi nnyo ebibadde byogerwa ku Pallaso nga bagamba nti ennyimba ze yakuba mu covid oba disiki yabula nayo mulumbe najja nayo okuba ate nga ne bitambula bwe bityo mbu oba yabba disiki kale ne bitambula bwe bityo. Naye omukulu Pallaso naye ayogedde ku mukulu ono Moses Radio ku lunaku olwaleero nga tujjukira emyaka 5 bukyanga Moses Radio afa ensonga zonna nga bwe zaali. Gwe omujjukirako ki Moses Radio? Radio I celebrate ntina sharing a life naye na sharing a talent ye nange nze personally it's very personal kubanga olujjo olwali lusinga obunene to my dreams and my career getting started yomu ku basajja abalonsambira yali musajja mugabi nga ayagaliza nga muntu w'abantu mukwano gwaffe bingi twagabananga bingi tweyigirako bingi and mwe simisolere tafalire yagata ku music industry ya Uganda ng'ensi yange kama mwe kimule emirembe kitegedde ye Moses Radio mukulu ono Pallaso yamwogerako wadde abangi mugamba nti ennyimba zayimba ziri mu kasitayira ako. Camillion yategeezezza nti omukulu ono muwandiisi wa nnyimba naye w'amaanyi nnyo Pallaso abagamba nti yabba disiki Pallaso akyawaana omukulu gwe bayita Moses Radio agamba nti yali wanjawulo nnyo mu bayimbi abaliwo n'abaliddawo radio ayinza okuba taliiwo. Radio yali musajja wa kabi yateekawo style ye elivinze on abaana bangi mbawulira abasoundinga nga radio even up to this day. So twafiirwa nnyo omuyimbi ow'amaanyi mu nsi naye nga naffe tuyigireko ekyokuyiga tufune ekyokuyiga kubanga radio paka nakati ali irreplaceable paka nakati tetumuzzangawo. We should cherish what we have. Music ne personal differences ziddebali oli bw'abanga inside representing bulungi nga muyimbi mulungi wa kabi oba munnabitone tumuwagire tumuwa omukwano gwaffe gyali kuba tetumanyi budde bwe tulina naye busigaddeyo tuleme nga Kamili bwe yagamba basiima ogenze tutandika okukyusa tufune ekyokuyiga tutandika okusiima abantu nga bakyaliwo. Kitegedde tubasiime nga bakyaliwo oba oli awo kinaabazaamu amaanyi. Omukulu Pallaso agamba nti okubeera Pallaso akadde kano gali maanyi ga radio wadde ensonga zonna zaatambula. Nalina ekirooto ky'okuyimbira ensi yonna, nalina ekirooto ky'okumanyika, nalina ekirooto ky'okusimbula ebigere byange bisooka. Nakola emirimu mingi emyaka mingi nga nnoonya abantu bammanye naye nga abantu tebantunula nako nga naye okuva lwe nayimba ne radio ne Wizo obulamu bwange bwakyuka okuvoola abantu bantunulako ne nandiroko n'ennyimba endala kati emyaka 8 oluvannyuma Pallaso akyaliwo. Okubeerawo kwange nako tekubadde kwangu naye ate okufuuka kwali kuzibu nnyo okusinga okubeerawo gyendi. So mwebaza nnyo ekyensuso ne muganda wange Wizo olw'okumpa platform eyo. Ye mukulu oyo gwe bayita Pallaso we yakomerawo omukulu ono Pallaso abajjukira olutalo olwaliwo Radio and Wizo n'omukulu gwe bayita Jeff Kiwanuka. Obudde obwo omukulu Pallaso yali ku ttiimu ya Jeff Kiwanuka era abajjukira ebyaliwo omukulu radio bamukuba bubi nnyo era ng'omukulu ono Pallaso agamba ensonga eyo yamutuusaako akyagevuma paka akadde kano olw'ensonga omukulu Jeff yamukozesa ensobi batimpula radio. Abajjukira olutalo olwaliwo olwali olw'ennyumba ne poliisi n'etuuka n'okutuuka emakinde mu Neverland tebyali byangu naye nga Pallaso obudde obwo yali tannamanya nti ate bano baganda be akadde kano yasigalawo ne Wizo gwe baali balwanyisa obudde buli. Pallaso agamba nti radio kyali kirabo nnyo kya ndongo eno. Radio creativity ye ne talent ye ya creating anga pace
ya industry. Umanyi omuntu okubeera ng'oli relevant mwaka ku mwaka si kyangu. Abantu abo ababadde relevant mwaka ku mwaka bobeegendeza be ba pacemakers. N'abayimbi abato bayigirako. There is so many things to learn. Naye bwe muba ne pacemaker naddala nga radio yali breaking internationally. Yali asiga ekifaananyi ki nga interpretingira abantu music. Tekera yali sniper nga he brings you close to the big picture. Ne kati abantu bangi bali mu guesswork. Abantu bangi eyo radio bwe yafa nabo ne bafa kubanga baali bakyamuyigirako bingi, baali bakyamwegombako bingi, bakyetaaga ennyimba ze ennyingi oku experience ekule. You know, so radio ng'eggwanga is highly missed. Era industry yaffe yafiirwa nnyo omusajja yali very competitive. Mwamulaba n'ebbanga lye yabeerawo ya competinga n'aba Nigeria ya unlimited. He was a national treasure. So kitegedde ye Pallaso ng'ayogerako ku mukulu ono agamba nti omukulu ono yali legend era bangi nnyo wadde abaana bangi bazze abakuba ennaku zino abawandiisi b'ennyimba ab'amaanyi naye nga radio ye tewali amuvuganya legend kubanga yali mu industry gye yayagala ennyo gye yayagala okulaba ng'ekula ate teyinza kukula nga abapya tebazze abampandiika empya abasitayire empya abaali ensikini bambalaba bakuba mudra viral. You know, I think singa yali asobola otubulya I would say I'm proud kubanga alaba nga industry is growing with new faces, new talents. It's a growing industry. So sikiwa nti nno n'ennyini yandiyagadde kubeera wano n'alabanga wakuwe mumukomparinga n'abaana ate abato. He's our legend. He shouldn't be compared, and that should leave enough room for new writers, for new singers, for new composers to do it for us. This, you know, the competition goes on, and whoever is the best will stand out. Time will tell. Who knew radio would come? Who knew Chameleon would come? Who knew Pallaso would come? Who knew Eddie Kenzo would come? Eddie Kenzo